ga Buganda 18 era eggombolola zino Nnamunswa asiima n'azironderamu abakulembeze n'ekigendererwa eky'okutuusa obuweereza eri abantu be. Minisita wa gavumenti ez'ebitundu mu Bwakabaka Oweekitiibwa Joseph Kawuki yatandika okutalaaga amasaza ag'enjawulo ng'atuuza abaami bano ssaako okubakwasa woofiisi batandike okukakkalabya emirimu gy'abeene. Olwaleero Oweekitiibwa Joseph Kawuki akulembeddemu enteekateeka z'okulambika abaami ba Kabaka abaatuuzibwa ku ngeri gye balina okutambuzaamu emirimu. Kyenfunye wano bwe nzirayo kye ngenda okutandikirako kwe kutereeza enkiiko ez'eggombolola awamu n'abatongole n'enkiiko ez'omuluka n'akukalatira okubeera abeerufu. Tubeere abeerufu nnyo mu mirimu gy'Obwakabaka. Oweekitiibwa Joseph Kawuki nga ye minisita wa gavumenti ez'ebitundu asabye abaami b'eggombolola okuweesa Obwakabaka ekitiibwa nga bannyikiza obuweereza obujjudde obwerufu. Muteekwa okumanya okusoosoowaza kiki ekisinga obukulu nga mukola emirimu. Ne bwe mba mukola pulogulaamu waliwo emirimu ezibaweerezebwa nga gyakatala gikkakatako. Okutegeera obukulu bwo w'otandikira ne w'okoma. Oweekitiibwa Joseph Kawuki akubirizza abakulembeze mu Bwakabaka okulwana obwezizingirire, okukuuma ettaka ly'embuga n'okulikulaakulanya nga bayita mu makubo amaluŋŋamu. Naye okuyiiya tulina okubeera nga bali nayiiza n'enjuba ettaka ly'Obwakabaka tusobole okukola kino ko si kuyiiya okuba kukulujja. Toyiiya ng'otunda eby'Obwakabaka toloba n'ekizibu kino nkole bwe nti okwo si kuyiiya kubeera kukola ki kukulujja. Oyiiya n'ogamba nti ettaka lino weeri tukole tutya kika tusimbewo emmwanyi. B'abaami b'eggombolola abeetabye mu nsisinkano eno baweze okusoosowaza ensonga ssemasonga 5 eza Buganda ssaako okukola n'obunyiikivu okuzza Buganda ku ntikko. Era tugenda kufuba nnyo okulaba ng'eby'ettaka bino byo tubikwasa maanyi kuba Buganda n'ettaka tulina okulwanirira ettaka lyaffe. Olwaleero tuzze tuddamu okufuna okulambikibwa okupya engeri gye tugenda okulambikamu abaami ab'emiruka, abaami abatongole n'okubiteeka mu nkola kubanga bwe mukimanyi Buganda etambula, tutambula tudda ku ntikko. Dennis Ntege, BBS Terefayina. Ku Terefayina kwolika kati